Simanyi kiki bayombera abayimbi oba abantu naye ngera Uganda bw'ogimanyi nti social media enyuma omuntu atandika ekiboozi n'akola ki bennalabye byendaba simanyi Diamond simanyi Nyonyi simanyi musasula ssente nyingi ebintu era biswaza ffe ng'Abannayuganda kubanga tulemeddemu omutima ogugaana okwewagira ng'Abafirika. Coffee Inspire Coffee eyo company eri mu kuzimba ekyuma kya coffee mu Uganda ekitali mu Africa. Ekyuma ekyo Uganda eyagala kutunda coffee mu nsi yonna naye ng'etandikidde mu Africa. Kati coffee si wa Uganda yekka, coffee wa Africa, wa Kenya, Tanzania, ani. Eyo market tujagalayo e Tanzania, tujagala e Kenya, tujagala e Congo, tujagala gye tunatunda coffee kuba abazungu batuteekako nnyo ki embavu n'okutumanyiira. So nga tonnanoonya market Bungereza oba mu America, sooka onoonye market ewa neighbor wo. Bw'atunda amatooke ku kyalo, lwaki ogenda mu katale otunda amatooke nga neighbor wo totegedde oba ayagala ettooke tannagula mmere mu katale? Sooka okere omubuuze maama naaki onaagula ettooke oba oyagala muwogo, sookera ku neighbor wo ke kataleko akasooka. Kakati mu kukola coffee marathon kyabadde kyangu nnyo. President Museveni abeera asindika Pan-Africanism, asindika East African agenda. East African agenda baagala ne tutuuke nga n'okuyita borders tewali kibakusaba okuggyako ID. East African border twagala okweexchanginga programs ez'okwetunza omuceere gwe tujje Tanzania, ebintu bingi, emmwanyi wano, kasooli gwe tutunda e Kenya, amafuta gaffe gayita kati gago gagenda kuyita Tanzania, pipeline etundibwa, ebintu bingi. Kati oba neewunya nnyo Omunnayuganda anyiiga nga Omutanzania aze wano ne bamusasula ssente, ate nga Omutanzania oyo mwenna muba mukiraba nti ssente azideservinga aba akoze nnyo. Okay. Abantu abadde bakitadde ku national level nga bagamba nti n'okusinziira ku audience eyabaddeyo mbu according to people yabadde so local, then kyabadde kirina kusigala ku local level tufune Ugandan natives oba abantu bamuno nga n'abamu bagamba tulina Abannayuganda nga ba Chris Evans balimi basebata balina n'ennyimba ze bayimba ez'obulimi ne bawangula nga bayise wa General Salim Musale n'abantu abalala abalima mu ggwanga Bawire Mukaabya n'abalala. Eyo mindset enfu nnyo. Kyova olaba nti ku ssaawa eno tuli mu kwogera ku coffee gwe nange. Singa yabadde sebata nani gwogamba Chris Evans tewali yalitegedde. Tolaba nti neyo show yabaddewa Ntungamu n'owembalala teyali gyogeddeko. Naye kati mwenna ng'Abannayuganda mu discussing ekintu kimu coffee, si na coffee marathon, mwogera ekigambo coffee. Kati omanyi abaana bameka mu Uganda abato kati abaresearchinga ku coffee? Omanyi abalimi abazzeemu amaanyi kati ku kyemmwanyi ku kya coffee? Omanyi gold number 2 mu nsi waliwo gold number 1, number 2 y'emmwanyi. So saawa eno omusajja yakyachivinze. So singa yatwala ffe era nga bwe mugana okujja nga bakoleza ekigunda, Abannayuganda tebabigenda tebakyabigenda, ebivulu byonna biflopins. Kati mwadde mwagala naye alanga abayimbi ekivulu kifloping era yalanze. Kaakati ekirala ekinneewuunyisa mmwe kugamba nti Diamond teyadde aba abantu okugamba nti tasaanidde kugenda wa Ntungamu ssente zabadde nnyingi tetasaanidde genda Ntungamu. Kati mbadde ngamba ate wajjudde. Kati kikulaga nti bwe twayogedde omutegesi bwe yagaye nti Diamond ajja Ntungamu abantu emitwalo emeka 2 mu kifo ne bajja. Otherwise kyebali soose okukola abantu b'Entungamu baligambe Diamond byebiki tetugenda kujja. So in one way or another abantu abatandise ekintu ekyo nze ndoza bakitandise just kuba oli omutegesi. Ate ennaku zino Bannayuganda nze munnemye bulemi kwekuba Bannayuganda beekuba bokka na bokka. Otherwise nze kyendaba kiri nti tewali first of all oli yachieve nze kyadayagala. Uncle Bebe abasinga no bamanyi nti gwe nti Uncle Bebe company bagiyita Inspire Africa ye genda kutunda coffee nga osokwata coffee n'oteeka butesi mu chai
nga tofumbye mu mazzi nga tofumbye nonywa. Kati abazungu batugulangako emmwanyi normally nga bwozijja nezikaza nozikuba nojjamu emmwanyi yenyini nga gye batwala bo esente entuufu ey'emmwanyi etandikira mu kugisa n'ogikola mu powder nowakola ki nowakola buli kimu n'oteeka mu packet. Kilo emu ffe wano nga katugabe bayinza ogitugulako $1,000 ye mu kilo emu akolamu $300 gwe wano akulekedde muki $1,000 ye n'afuna 29 ng'amagoba. Kati president agamba nti bwe naafuna abantu abannayuganda abalimye emmwanyi ennyingi nga basobola okugula ebyuma ne bassa emmwanyi zaabwe ne bapackaginga kofi oyo yennyini, ye agenda kunoonya akatale kaki ka kofi oyo era atandikidde mu Africa. Kyovula yabagamba agenda kukola oluguudo olugende Congo. Eyo tutwalayo ebintu kuba Congo ogimanyi nnene, ako katale kali open tekanafuna kintu. Kyovula balwana South Sudan ereme kuba mu ntalo. Aka katale kanene nnyo, si ka kofi yekka, byennyanja. Omanyi ebyennyanja gye bisinga okubeera expensive wano mu East Africa e Congo. Ate ng'ennyonyi babitikira ne ku Uganda Airlines ebyennyanja ne babitwala daily e Congo. Naye nosanga abantu tebalina information eyo. Kyovula abamala gakola ki googera. Kati ate nze engeri gye ndi omuyimbi nga nina platform information eyo mba njagala njibawe. So ekintu ky'entuŋŋamo kyabadde 100% successful. Abantu bazze twadduse emisinde emboozi eri ki eri emu kofi. Lwaki Uncle Bebe kulu kino kiva gye lwaki tebagenzeko ne mu nsi endala nga Kenya ne bafunayo omuntu, mu Congo ne bafunayo, ne Rwanda ne bafunayo? Anti buli kiseera tebakikola kyekimu. Luli bwe twakolanga n'abana Kenya Red Sun banazizi nga temwabuuzanga nti lwaki Tanzania temuleese. Kwegamba just munoonya bunoonya kwatira kutunda bukyayi. No. Bannayuganda mugenda kumenyeka emitima n'ebirowoozo, mufune depression lwa always kwagala kulwana ntalo zitaliiwo. Okitegeera olutalo teruliiwo yadde. Eyo kampuni y'Abannayuganda ya Munnayuganda. Ate n'ebyobukoddo nveeko Diamond Mufirika. Abaddugavu lwaki twerwanyisa? Kugamba bibyo binneewunyisa. Tulwanyisa Bazungu ate nammwe ate ne tudda mu kwerwanyisa ng'abaddugavu. Ekifo ky'okufokasinga okuzimba ki? Okwezimba within. Tanzania tuguleko bye tugulako, naffe tugiguleko. Guno si gwe mulundi ogusoose. Chameleone teyabadde Kigali nga ayimba, kati naye abayimbi baayo bakomplaining lwaki bamusasudde. Nga tumaliriza Uncle Bebe, abayimbi abali mu kuba mu kintu kino ebituli nti kwabadde kwemalira miliyoni ze bagamba bo ze bakilaiminge $750 ze badde Bebe badde basobola okukwata abantu omuyimbi omu ne bamuwa 5, 10, 4, 2, 3 obagamba ki? Case in point wabadde Alantonic Store. Ndoza sa commenting ku bayimbi abo olwansonga nti era bamanyi value yabwe. Kyovula bamasimu tebaga bakubira. Otherwise abayimbi bakubira amasimu ne basasula bayimba. Era buli muyimbi bakubira essimu bakubuuza tulina omulimu wano oyagala sente meka. Era buli gwe bakubira gwe bali beetaaga ne bamukubira n'ayogera sente ze ne bakola ki? Ne bazimuwa. So tuleme kubeera awo. Kati abayimbi boyogerako bo bayimbyewa mu myaka 3 egiwedde. Kati bwe badde oyagala bagabanye ku 7. Complaining abaziza bafana. Era abacomplaining bw'olaba nti gwendagaayo oyo muyimbi yasemba kuyimba wa era ddi ani yali amusasudde akakadde mu mwaka oguwedde. So tosobola kuddira abasajja bazze bateeka sente mu music otubuuze ku bantu abatateeka 10 abatalina be batapangisa nako nti bebalina okufuna ku kasente. Eyo palapase ali okay, just bagala kubeerako ku internet. As simple as that. Olaba fani bo leero mu naye kino si kivulu nkola bukozi bantu kubagamba nti music wange album efuluma ku Friday naku z'omwezi nga 3 enkyekiro ejja kuba efulumi. Si concert kyetukozeeko ka invited listeners party, bantu batono kuwuliriza then kusaawa 6 tugenda kuwuliriza okuva ku 2
paka saawa 5:30 then ku 6 music agende ku platforms zonna mu nsi. Naye mbakubiriza okumuwuliriza music oyo, okumusitreaminga ate n'okustreaminga music w'abayimbi Abannayuganda kubanga kakati ekifo ky'okkayanira ebivvulu kati wali bw'ostreaminga music wa Kenzo oba n'ostreaminga music wa Azawi asasulwa okitegedde. Kakati awo Azawi tajja genda ku buvvulu ebyo bikuddawo, oba Azawi bwe banamukubira ajja kusaba ennyonyi oba ennyonyi nayo yafuuse ennyonyi muswaza. Akakanyonyi Alien kabadde abuukiramu wano ne yani omulenzi omuto Champion Gudo ne Alien akanyonyi kebakolera amafuta gokageya pate z'amasomero baziyita batya pate ezo ojuzi wana abaana b'essomero prom parties n'Abannayuganda ne muddamu ku disika abitekisi agaba fulaya mu nnyonyi mu kanyonyi ne muddamu kubibuuza. Abannayuganda bane mutuswaza ebintu ebyo bitumalamu nnyo amaanyi nga namwe mukyatwala akanyonyi ng'akantu ekintu ekikulu. Ekyo awo tuveewo tudde kuwaddako tubeegayiridde ate muyiga analysis nammwe bannamawulire n'olabira ddala bali nga batudde badisikasinga ennyonyi. Kasita nze muddeeyo mwejjukanye internet teyeerabira. Tebakakozesa n'asatu mu lumu nga babuusabuusa bantu ku bivvulu ne keetooloolamu awo tuyingirako wano emitwalo 2 okulinnya.